Abaganda bagamba ow'ebbanga bw'otamuwemukira teweebikka. Olukiiko lwa Buganda mukimanyi nti entuula ze mutuula muba muteeseza Buganda. Oweekitiibwa Mayiga okimanyi nti olukiiko olwo lw'obeeramu luba luteeseza Buganda. Ekituufu ku bye muteesa mulimu ku nnyambala ya Kabaka. Ekituufu ku bye muteesa mulimu ku ndabirira ya Kabaka. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, ekyamazima Ssaabasajja Kabaka yakulonda. Mu kulonda wajja n'omulamu ogugamba okuzza Buganda ku ntikko. Tweyanziza tweyanzidde. Naye bwe kuba ng'okuzza Buganda ku ntikko kireetera Kabaka okwambala Crocs, ekituufu si gwe gw'omulamwa. Kabaka yakyalidde omuntu omu bwe mwatugamba nti ali mu ddwaliro. Wallahi nga gwe bakyalidde ayambadde essuuti n'afukamira ng'ayambadde omusonso n'afukamira alamuse Ssaabasajja. Naye nga gwe balamusa ali mu Crocs ng'ataddeko n'akajakete kungulu kuno, wallahi ng'ayambadde bubi. Olukiiko lwa Buganda ani akola ku nnyambala ya Ssaabasajja? Mujja kwebuuza nze ani ayogera. Nze Ssemakula Ali neddira Lugave Lwandugwa bw'abirya bw'awoza Ssenkulu Lengejja simanyi lunanguyira bw'ompa akawala pewa Ssaabasajja tuli bambo. Naye ani akola ku nnyambala ya Ssaabasajja? Obasanga mu lukiiko lwa Buganda nga bambadde essuuti nga zimasaamasa n'okumasaamasa nga buli omu avuga vyeyi omummotoka ya bukadde 3. Kabaka n'atuuka okwambala Crocs. Olala Kabaka yajja emulungu, Kabaka ng'ayambadde kodro ng'agisibyeko omusipi gw'olutambi. Ani akola ku nnyambala ya Ssaabasajja? Wallahi Kabaka ayambala bubi. Tokkirize tugaane Kabaka akula ng'abalala. Naye alabika atya? Mmwe abasinga ne Kabaka obukulu mulabika bulungi. Lwaki Kabaka afaanana bw'ani? Nze mbadde nga mwandivuddengayo omu ku omu nga bw'olizayini nga bw'oteeka wansi eno. Mutuyita bayaaye. Naye ke tunaagenda ne tukunga wano abaana tujje tubakyalireko abaana ng'enkumi emmenga awo. Mujja kwepyera. Ke tunaalangirirayo koolulangira nti bannange tugende tukyaleko emmengo. Tufuneyo abantu 2,000. Omu omukungu yavayo n'agamba nti asobola. Tukoze tutya omuntu eyeesobola agenda akyalire ku Ssaabasajja? Ate nga weebali. Wallahi otunuulira omukungu wa Ssaabasajja ng'asibye ettayi eno naye ng'asinga ne Kabaka obukulu. Kyamugamba tewali mbeera eyinza kulabira Ssaabasajja twesonde lukumi. Oweekitiibwa Mayiga ogamba nti tudda mu buyumba bwaffe tetukutiisa, nedda tetukutiisa. Naye ffe tulina okugamba kuba bano abali wano abakuli wano ku kido mubatiisatiisa. Kati ffe tuteeka akasimu kaffe eno mu kazigo tuba tulina okubuulira ekituufu. Kabaka ayambala bubi. Kabaka n'atuuka okwambala enkoofiira ku mutwe kuno. Nze lumu Kabaka yagenda n'ajja ekyabakadde awo. Jjajja wange mwami wa Ssaabasajja Hajjati Nuuru Nandeza. Ne tutema ettooke, ebikajjo, enkota manya enkoko n'embuzi. Ne tubitwala kuba yagenda kukyala wa Bishop Cyprian eyafa ekyabakadde ku ssomero. Nga Kabaka asiimye omwami wa Ssaabasajja amitwala. Nze natunulira jjajja wange ng'ayimiridde bw'ati Kabaka ng'ajja abakwata mu ngalo. Naye jjajja yatuuka ewaka n'akaaba n'agamba omusajja. Naye essaawa zino jjajja atunulira atya omusajja alabika bw'ati? Nze bagaana Kabaka okugenda e Bugerere nga nsoma mu primary kuba nali waffe Nnaggalamu. Ne ntunuulira embeera jjajja yatuuka n'akuba omulanga lwaki bagaanye Kabaka okugenda e Bugerere. Jjajja wange atunula atya Kabaka omwami wa Ssaabasajja ng'ali bw'ati. Tetuli bayaaye. Kabaka ayambala atya Crocs? Kabaka ayambala atya kodro ng'asibye empale omusipi nga n'empale temutuuka? Oweekitiibwa Mayiga si mu bubi. Omulimu gugaanyire kulira.
si mu bubi kera ku makya ogambe nti mpozi Kabaka tebamukuba bwami n'ennyonnyola abantu ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala kyekinkozesa vidiyo eno nga nfukamidde lwa bulumi sikulumba nze ndi mwami wa Ssaabasajja fe tuli bakopi kivola bagambye nti wayi kankubemu kakanzu mumanyi okudde endemooza mbuki tusobola okwesona ne tugenda tumujjanja ffe Kabaka yambala ate ekooti wano nga terina mapeesa nga nange omukopi nsobola okugambala gonna nga kwegali ogalaba omukopi nabagamba Ssaabasajja Kabaka bamuwamba ne bamutwala mu Southern Africa oba Central Africa. Omwami olajja nabagamba Ssaabasajja Kabaka akyala abasawo be mu Amagulu Meeru. Bano boosindisa okujja oteeka ekifaananyi kino bataddeko nti Ssaabasajja Kabaka ali mu ggwanga lyawa? Ali mu ggwanga lya Namibia. Naye nga nze nava ne ngamba abantu Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa? Bamuwamba n'atwalibwa. Ekifaananyi kino nga bw'obeera ku mikutu gyo kiteekeddwayo abantu bo bonna. Naye Abaganda ekifaananyi njagala mu kisitundule nga mbadde mbasomesa. Mutandika okusoma kye tuyita photographic interpretation ne body language y'ekifaananyi ekyo. Ekisinza okunkwasa enkyukwe n'ennaku n'enkwata ku mutima ye musajja bagamba nti Omutanda ali Bugirimaani oba ali Bulaaya. Nga nze nabagamba bamuwaba mu kusamutwala ndowooza Obuganda nga bwe bulidde eddoboozi. Nze nego muyita Katikkiro nange ne baganda ffe tukola omulimu gwe mu social media ani alimba munne. Who is fooling Muzungu? Ani alimba munne era ani alimba Obuganda? Ekizibu si kya kifaananyi kufuluma. Njagala omuntu ansomera ekifaananyi. Kubanga babagambye nti Ssaabasajja Kabaka ali mu ggwanga lya Namibia. Genda olabe video zange soogerako ku ggwanga Namibia. Nabawa just geographical location banga nti Ssaabasajja Kabaka gye baamukusa omutwalo muwambira mu Southern Africa oba Central African region. Saba exact location imagamba omulabe wange mubeera mabega si mubeera mu maaso. Bobe nyini ku mitimbagano gyabwe gye nyini mayiga gyasasulira ssente be nyini bebagambye nti aliwa? Ali Namibia. Namibia ye Germany. Njagala tugende ku forensics y'ekifaananyi. Omukulu gwe mulabe mu kifaananyi ekyo ambasada w'eggwanga lya Uganda mu Namibia Joseph Ndawula. Ono abeera agent wa Museveni mu nsi eyo. Bw'aba mu Uganda abeera RDC. Emirimu gya RDC mugimanyi nkiddamu. Ambasada wa Uganda mu ggwanga eddala yaba akiikiriddeyo Seriti Bahabulwa mu kwogera, mu bikolwa, mu birowoozo na buli kimu. Era walaga n'ebbendera ya Uganda ebeerawo. Sooka oteeke ekyo mu bwongo. Ono Joseph Ndawula ambasada wa Museveni e Namibia. Na ambasada aberanga RDC mu Uganda akola bikolwa na biragiro bya Museveni nga bwe abyagala bibeere. Kyoba osooka oteeka ki bwongo. Ekibuuzo ekisooka, njagala sooka tukole forensics y'ekifaananyi kino tugende into details kulyoka mutegeere. Ssaabasajja Kabaka
bwe yafuluma ebyamutuukako nembibagamba bwe nabibagamba ne baleeta ebigambo bingi nnyo ffe ne tusirika kati Ssaabasajja Kabaka bw'aba ng'afuluma eggwanga ennyambala mugimanyi bw'ayambala si bwe kiri nti ye omukulu ono gumula mu kifaananyi ayambadde bulungi nnyo essuuti ye n'engatto nkuba eddagala bulungi nnyo era essaati njeru njagala otunuulire empologoma ya Buganda bw'ebadde efaanana ne bw'ayambadde osseeko n'engatto gy'ayambadde wansi sooka osome ekifaananyi ekyo mu mbeera y'abantu babiri sooka osome ennyambala yokka nga sinnakola kintu kirala kyokka ennyambala yokka bw'omala okulaba ennyambala z'obwongo wansi wayambadde engatte eyo mugiyita neegiina bannayuganda naye mu luzungu bagiyita fro crocs sandlet fro crocs sandlet mu luzungu mu luganda ye neegiina Flo Crocs Sandlet ye neegiina mu Lungereza mu Luganda olwaffe Nakabala ne bagiyita neegiina neegiina oyagala kunga nti Ssaabasajja Kabaka yabadde ali mu kyoto kya vvunga engatto eyo tagyozeza takoze eki engatto zisomeeko bbiri eno okuba ya muzigo eri yiye eriko buli kimu ekyetaagisa okubaako tugenda mpola tugenda ki tugenda mpola ennyumba njagala osooka otunuulira ennyumba yokka Namibia ly'eggwanga erisangibwa mu maserengeta g'Afrika ng'okimbakimba ogenda ku Ssemayanja we wasangibwa n'eddungu lye bayita Kalahari Desert ewasangibwa obusajja obutambala na mpale nga bwesiba obugo omuli kali akazannya Gods Must Be Crazy Wabuguma walinganga Buwarabu era n'okulaga nti Wabuguma yefaani ebadde ku nnyumba eno owaye njala kubuuza eno wabadde hoteri oba embassy kubanga ewasigadde ekibangirizi nga mukiraba kyonna kyetooloddwa miti watya akazito ke mutadde ku gavumenti ne wasaanya watya njagala mukwati bulungi bigambo watya akazito ke mutadde ku wasaanya Karoli Charles Peter Mayiga nga basindise ono agende gye bakukulira Ssaabasajja Kabaka amufuneko ekifaananyi bakirinkidde ku mitimba watya kozesa obwongo bwo okugjawo puresa era watya nga kyekifaananyi kisembayo okubanga kimugenda okulaba kiri watiifu watya oba singa naye oli yagamba akyali Bulaaya naye no twogera ku Southern West Africa eggwanga Namibia nabagambye omutwe omunafu vidiyo ejja kukulema tojja gitegeera
akazito kamutadde omukubanja watyanga bagenze mu tulugunjizo gye bagenze ne bamufunako ekifaananyi kubanga ono akolera ku oda za Yoseeri. Ekisinza okunkuba ekyokwe genda mu buwonvu bwa mwami ono kubanga naye si mutuukirivu kisaanidde ng'omuntu okusinziira ku kunoonyereza kw'enkozi naye gendayo.